kale mwe mwena bali ku The Still Hope to Age Media Dreams and Visions tubagala nnyo emikutu gyaffe gyonna osobola okuba nga ate ogigoberera. Olunaku lero tugenda kwogera dangers of blood donation, akabenje akali mu kuba nga owaayo omusaayi. Sikugaana kuwaayo omusaayi, and I'm not against any activity of blood donation, but nze ne spiritual dangers. Nze na spiritual dangers okulaga nti owadde okugaba omusaayi ogwo naye spiritually kirina kikitegeeza. So njagala nkuwe ogenda ogugabe nga you aware oba omanyi kiki oteekeddwa okuba nga okola nga tonnaba kuba nga ate ogaba omusaayi ogwo. Naye nkujjukiza ku mukutu gwaffe ogwa Dreams and Visions osobola okugenda n'okyalayo n'olaba tukuleetedde okuloota sanduuku. Kitegeeza ki? Kasoloota sanduuku kitegeeza ki? Abantu bangi muziroose naye nga temanyi kiki ekitegeeza. So tukuba kyekitegeeza naye kiki oteekeddwa okuba nga okola ate n'amakulu g'ekyo ekintu. Kale Mukama tukwebaza olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale akagambo join kali awo kakooneko obeeko byojjuzaamu. Buli wootujoyininga amazima oba otuwagira era oba otupushinga okusigala nga ate tukuleetera ebintu ebifaanaganako ate weebityo. Oba tonna subscribinga. Kale dangers of blood donation. Bantu bangi bawa omusaayi. Kirungi okuwa omusaayi, by the way, it's very good okubanga odonating omusaayi kubanga bangi boba oyambye ababa bagwetaaga mu kaseera ako ate nga banaatera okuba nga baluzinga obulamu bwabwe oba naawe oyinza okugwetaaga somehow somewhere. So buli blood bank y'eggwanga weeba nga terina musaayi kitegeeza there are a lot of people who are going to lose their lives. But before you donate, you should know the following. Olina okuba nga otegeera bino before you go on and carry out any blood donation. Understand the following. So understand that your blood has a voice in the spiritual realm. Omusaayi gwo gwogera. Okitegedde? Ddayo mu lubereberye osomani Cain ne Abel. Mukama agamba ani? Agamba Cain omusaayi gwa muganda wo gunkaabira. So blood speaks. Blood speaks. Mukama ayogera mu I think Leviticus nti obulamu buli mu musaayi. Obulamu bw'ekintu kyonna buli mu musaayi. So yali agaana abaana ba Isirayiri okulya ki? Okulya omusaayi. Obulamu buli mu ki? Buli mu musaayi. So nga tonnagaba musaayi njagala osooka otegeera nti blood speaks. Blood speaks. Two, before you donate or receive blood from someone else, just know that you have received another voice which is going to start speaking in your life. Kyengambye nti omusaayi gwogera. Kati bw'ofuna omusaayi omulala oba wowaayo omusaayi kitegeeza ofunye eddoboozi eddala erigenda okuba nga litandika okwogera mu bulamu bwo. Ofunye eddoboozi eddala erigenda okuba nga litandika okwogera mu bulamu bwo. It might speak against. Holiday. It might speak against. Olabira omuntu adde talina mize nga jijja nga tamanyi gye naye nga omusaayi gwe yafunye blood y'oli ebaddemu that element. Ekitegeedde? Olaba omuntu ajjamu obusungu, ajjamu any type of habit etali nnungi naye nga tabadde nayo because you received the blood which is now speaking against your life. Tegeera? So tulwala ne tufuna emisaayi egy'enjawulo tetumanyi gye givudde, but it is wise oba it is advisable oba osabe oyinza okuba nga omuntu ali mu state ebutasobola kuba nga asaba naye ate gwamubeererawo ku kitanda ekyo musaba oba naawe gwe bawadde oba osobola saba. Ekintu kyonna kye bakukola mu ddwaliro saba. Totunula butunuzi oba kuteekako mazzi saba oba musaayi saga Mukama amazzi ago nganyika musaayi gwo. Mukama omusaayi gwo gwe bantayiseemu ngunyika musaayi gwo. Ekitegeedde? Don't just lie on the bed asking for splash, asking for libena n'onywa bunywi. Ogenda vaawo n'ebintu ebirala.
ekirala kyenjagala owulirize nti people have got covenants. Ekisegede abantu balina endagaano ez'enjawulo. Abantu balina endagaano ez'enjawulo. So blood in the spirit represents life. Omusaayi bwe tudda mu nsi ey'omwoyo gukiikirira obulamu bw'omuntu. So buli wofuna omusaayi gw'omuntu omulala, you have been covenanted with that person. So bantu bangi bali mu ndagaano ze batamanyi because of blood. Because of blood, abantu bali mu ndagaano ze batamanyi. People have been covenanted. Covenanted, I think. Mu ndagaano ze bakola ki? Ze batategeera. Abasamize bagaba omusaayi, abalogo bagaba omusaayi. Tulina abantu nga intention yaabwe ya kudonatinga musaayi nga yeki ekyakola. Naye ng'omusaayi ogwo gutambuliramu enkwaso. Ayagala gutuke ku bantu bayagala. So you reach a time nga you are vulnerable. Vulnerable. You are vulnerable to sicknesses, you are vulnerable to failure, you are vulnerable to death. Okitegere nga gwe bintu bikukuba mangu oli wagonda dda because of this blood. People are vulnerable because of blood transfusion. Msegwe bakuwa oli yali musamize omusaayi gwe gwa kirogo ne bagenda ne bagukuteekamu eyali talowooza byakugenda mu masabu yali tagenda mu byakweraguza ogenda atandika okufuna that desire ey'okuba nga otandika ogenda okweraguza yali tanyumirwa byagenda mu mabaali yali tanyumirwa kola ki ogenda tutandika okufuna that element kubanga eyawaayo omusaayi ogwo spiritually yalina endagaano and those covenants they move because blood represents life. Obulamu bw'oli omuntu bugenda webukusanga nga you are prayerless bugenda tandika okuba nga bumanifestinga ba agent gye bali nga gwe mulimu gwa kugaba musaayi ninga balina bye batambulizaamu. Blood, don't joke with the blood. Don't joke with the blood. Gwali musaayi gwa muntu ogwo gwajjawo ebibi byonna ebyensi. Musaayi gwa musajja ogwo. Kati blood has power, blood has meaning, blood has life. Kati tutulina kutuuliza musaayi n'olowooza bya muzannyo. This is a powerful message for you before you donate, before you receive blood, before your friend or your family relative receives the blood. Bino byalina okubeera mu matuugo, birina okubeera mu bwongo obwo. Tetugambye nti gaana omusaayi because you need it. Ate tetugambye nti togaba musaayi because you are helping others. But spiritual wise, you have to be so careful. Nti omusamize bwe bakuwa omusaayi gwe ogenze nabyo kyakulaba emize gy'obadde tolina agitandisa okuba nga gijja mu bulamu bwo because you received the blood from someone who is wrong. So agent tubayina nga gwe mulimu gwabwe donating blood nga baagala emisaayi gyabwe bagitambuze mu bantu ab'enjawulo babeere victims oba babeere vulnerable. Muntu yali asaba tokyasobola buli kimu tokyasobola yali asobola buli kintu tokyakisobola okubiddwa left right center oli vulnerable kati oli awo tosaana kweyamba mu kintu kyonna especially spiritual matters because of blood. Ekirala effect endala soul tie muzino muki mu ngeri yetufunamu emisaayi gino oba engeri gyetuwamu emisaayi tufuna kye tuyita soul tie. Soul tie kyeki mukago gulinga mukago okola ki okola omukago n'omuntu. So blood which is donated is if it is from a witch or any sorcerer oba omuntu yenna so kitegeeza nti you are going to adapt that spirit of witchcraft over that person. Mujja kubeera soul tied ojja kulaba ng'otandika okwagala nnyo abasamize abadde tabaagala. You get soul tied. You get soul tied obeera ng'otandika okubeera attractive oguba nga gwa muyimbi celebrity ogenda tandika okuba ng'oyagala omuntu oyo from nowhere waba yafa ogenda muloota nga ogenda tandika okuba ng'omuloota. So
you start having weird dreams. Omuntu gota meeting omukalo obadde omulaba ku TV bakine ngotandika okubanga ate omulota. Sometimes it is a result of blood donation or blood receiving. So soul tie blood donation yo ekoze nnyo. So your life has taken a different aspects, vulnerable to many things. Many have donated with the purpose of distributing the works of the darkness. So Katonda abafuna musayo nga tonnagugaba ebyo ebisoko birowoozeeko. Soul tie ekyo kisookera ddala. Ekirala okubanga olina okimanya nti blood is life. Blood speaks. Musaayi gwogera. Nkuwadde Cain ne munne omusaayi gukola ki? Gwogera. Omusaayi gwogera. So beera careful. We are not tetuli kulemesa. We are not refusing you okubanga odonatinga. You donate. You donate. Naye nga ffe abakkiriza nti buli kimu ekyaffe kyakusaba. Buli kimu ekyaffe kyamaviivi. So ofuna donation yonna erina okuba wadde isi ya musaayi, but any donation erina okuba nga ate yakusaba. Naye ate guli omusaayi gugenda in you. Something is going to be in you. It's going to be mixed with your blood. Omusaayi guvudde omuntu musamize. Omuntu abadde mukubi wa bijambiya mutemu. Pakukuwadde. Olaba ogubukukira mu mwana. Nozaala omwana n'afuna such habit. Nenga otula mu family. No one has such a habit. Naye ogulaba from nowhere, the boy or the girl is behaving in a very awkward way. Hanging school fees side awabwerere. That's all about blood donation. We need to be so careful when receiving blood. Sala ekweyimirire mu buli kintu kyonna ky'oba ogenda okubanga okola. But fear not. Manyi batuteekateekamu emisaayi gye tutategeera. Kyova olaba endagaano tulwanagana nazo mikiro na misana zitulemeddeko. Emizo ogoba guno gujja, ogoba guno gujja, ogoba guno gujja. It's as a result of blood donations ze twafuna ate nga tetumanyi gwava mwani kigenderwa ki yali yeeyisa atya. Ffe tulowooza it's an ordinary blood, but spiritually blood represents life and blood speaks. Kale Mugala Jamiru mbaddewo okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso. Genda ku mukutu gwaffe visions, dreams and visions by Mugala Jamiru. Osaba link awo oba hita ku namba zaffe ez'essimu eza bulijjo, ojja kubanga ate okola ki? Ojja kubanga ate ofuna link eyo ogenda olabe okulota sanduuku, kulota fruits, kulota ng'ovuga eggaali, kulota ambuleera, kulota akalira. What does it mean or what does it symbolize spiritually? Ate what should you do when you have such dreams? Kama abakuume era nkugamba nti Yesu ye Mukama. Saala yokka esobola okuyamba agwatanaba kubanga omukkiriza oli mu kabenje kanene nnyo kuba such things kijja kuba kizibu okubanga ate oziwona. Beere bulungi ate